أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك ما لا أعلم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Allah tumwebaza yabutukesereza, tumusaba Allah atuwa obulungi obuli mu makya ga leero, atutaasa obubi obugalimu bwonna obuyinza okukosa obulamu bwaffe, enfuna yaffe, abantu baffe n'eddiini yaffe. Tumusaba n'ekiro bw'anaabazza atukuume, byonna ebyo bye twogedde abitukuumire, ebiyinza okutukosa bitutaase. Allah jalla jalaaluhu gwe tuwanjagira y'alina obusobozi ku ebyo, ate era nga ye mutuufu w'okubisaba. Bw'aba takiriimu oba osabidde bwereere, ate waali tewali anyeenya, kale ensonga zo zonna zimuteekengamu, kubanga ali ku arushi ye naye ali naawe, wonna obeera muli mwenna. Rakibun alaik, akutadde kaabiri. Tumwegayirira Allah jalla jalaaluhu aleme okutuddiza kikunta w'obulwadde, aziŋŋamizza kusoma kw'abaana baffe, aziŋŋamizza ebyenfuna y'abantu. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu ekibi kigwana wala, tetulina gwe tukyagaliza, naye tumusaba atukuume, atutaase. Ekintu ekyo kiriko okukomawo, kiyisizza bubi omwana w'omuntu ku lubaati lw'ensi eno. Kiba nga kyali kibonerezo, tubuna ila Allah, Allah twenenya gy'oli, era tuyigiriza okwenenyeza, tukwenenyeze. Naye ekintu leero lwakwata kyatumaze amamiima. Tusaba Allah jalla jalaalu yennyini buyinza, kuba nakyo kitonde kiragibwa bulagirwa. Tumusaba Allah jalla jalaalu asaba busabwa ekitonde ekyo akituggirewo obutadda ku lubaati lwa nsi eno kutulugunya mwana wa muntu. Ekituufu kyatumaze amamiima. Bwadde ne ligambwako nnyini lyo yalisobola ekintu kye, naye ffe tetulina we tukitandikira. Allah jalla jalaaluhu tumwebaza okutuwa obulamu, ate n'atuteeramu wakati mu bulamu ekirungo ky'obukkiriza. Tumusaba atukuumire obukkiriza obwo wadde ng'obulamu bunaaba buweddewo. Wala tamuutunna illa wa antum muslimun. Ekituufu kiri nti ye kufa ajja kubaawo, bulamu ajja kuggwaawo, naye busiraamu tusaba ye aleme kuggwaawo. Allah atuwangaaze nga tuli basiraamu, atutte nga tuli basiraamu, atuggyeyo mu kabuli nga tuli basiraamu, tuyingire ejjana nga tuli basiraamu, obulamu obw'olubeerera nga bwa ssanyu. Tumusaba atutaase obulamu obw'ennaku, ekuyonka obutaaba ng'okyali wano, n'ekuyonka obutaaba mu ssaawa y'okufa, n'ekuyonka obutaaba ng'oli mu kabuli, n'ekuyonka obutaaba ng'ovuddeyo,
ayi Allah embeera ey'ekiro ekyo tukusaba ogitutaase otuwa embeera wano ennungi ne mu Kabuli embeera ennungi n'oluvannyuma lwa Kabuli yogayoga mpaka mu Jana tutuuke eyo mu Jana tulabagane tusanyuke nga batugabula olw'ebyo bye twakolera mu kaseera akatono abaafa mu 107 abo tebakyakakasa nti wano baayitawo ne bawezaawo olunaku ab'Ol108 bw'obabuuza nti mwayitako ku bulamu bw'ensi bayinza okutegeeza nti twamalayo akaseera mpaka aga aba'9 basheekha Mujabi bakyatwaza naye ekituufu kiri nti gye balaga balabayo eno gye bavudde balabanga abajjajjo naye olugendo lwolekedde luwanvu wansi awo bw'ogeraageranya nti mu 104 waaliwo abantu nga bali ku nsi kuno 104, 103 ng'olwaleero ekituufu kiri nti tuli mu 2,000 abalibeerawo mu 4,000 nga ffe twavaawo tebagenda kakasa nti twaliwo nabo bagenda kulaba nga be baliwo era ebintu babitegeera okusinga ffe abaliwo ebyobufuzi bigenda kubaawo bagenda binyumirwa bizinensi zigenda kubaawo bagenda zinyumirwa ebyokulya bigenda kubaawo nga babinyumirwa okusinga naffe ekituufu bye bali babalya tetuyinza kubiteebereza naye bigenda kubanga bibanyumirwa okusinga muwogo ono gwe tusiika aliko langi bigenda banyumirwa okusinga ako amata ge tunywa ag'ente oba olibaoliawo bali baga batuuse okunywa ne kugembizzi abalibeera obudde obwo nga nago bagazoddemu eddagala ate nga engeri gye biri ebingi nga nago abamanyi b'obudde obwo bagakaayaniramu hali yajuuzu fihi kaulan batuganda kulya nnyama amata wagawulyako oba oliawo saba Allah ataasa abaana baffe embeera eribeerawo ekituufu kiri nti byo twasomye bamalayika abagenda obutakwerabira mu dduwa zaabwe mpaka naye bano bannaafi abakyamu olwaleero ekituufu kiri nti oluvannyuma lw'emyaka 6 bajja kuba tebakyalina gye bakyama be balejja nabo kati bakalejja nti n'oyo muwandiike ekituufu oluvannyuma lw'emyaka 6 bajja kuba tebakyamuwandiika nga yayingidde edda minal musirimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'minaati al ahyaa minhu wallahi nga tekyali akuteeka mu dduwa nga taliyo bonna n'abaali bakusabira baagireki baasuula abaali bakumanyi baateekayo dda essaawa eno bakubiibiyita muwandiike jajja wallahi emyaka 10 tewajja kuba akujjukira akuteeka bakuwa kano tentatively akaseera kakiyita mu lujja kati bakupokera alifaati akuba bakyakulaba ku maaso ku mwoyo bakyakulengera bakuwa alifaati bakyakulaba naye nabo bagenda naye bagenda bakyakulaba kati olaba ku maaso bakulabako nga naawe bw'otakyajjukira jjajjaawo era tokyamuteeka na mu dduwa tokyamussaamu jjajjaawo yagenda wamwerabira kati olaba taatawo na maamawo naye naawe nti ogenda kuba jjajja nga abazzukulu b'abazzukulu bonkakasa tebagenda kumala biseera nga balaba ng'eyamanyiirayo naye twasomye egguleddwa ey'obwebange ng'esoma bamalayika abatakola nsobi nga bagamba abakkiriza bonna ayi Allah basonyiwe nga naawe mwoli yadde wayita wano emyaka 10,000 nga dduwe kwatako okyalejja neeyo n'omuceere guno ogw'amayinja eno yo yakuggwawo ne bweriiringita etya ojja kusiimuuka mu bwongo bw'abaana abaawo olaba nakakati bamano tubasiimuulamu rabbi gafirli waliwalidayya kwogerenga okyali mulamu nabano booleeta okulya emmere bakakwogerere bajja kwerabira kwogerenga okyali mulamu kikuyamba ki nti bw'onoogenda okikola ensiga ejja kusigala mu baana bo tejja kutukawo
birru abaakum tabarrukum abnaukum mweyise bulungi eri bakadde bammwe abaana bammwe babayise bulungi abaana bwe banaakulaba ng'osabira bakadde bo rabbi gafirli waliwalidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira n'abaana bajja kukola kyekimu naye banaakulaba nga okola mu ramadaani bajja gikola mu ramadaani bakoleko ettima eri ekika ekyawaggulu naawe kuba wakikola ku bakadde kisinziira gwogisabira ye gyemutuuka mulowooza nti buli dduwa gyemusaba etuuka waliwo bwe baakubako eddiiki baati nga ne solaatul janaaza gye twamusaalira baagigoba nga twali bangi ne tukuŋŋaana nga naye nga tetuziggyemu abalala basaaliddemu nga ne waka tetugyawo naye nga allah yagaa nti intastaghfir lahum 70 marra ne bwe munaasaala ejjeneza 7 falan yaghfira allahu lahum allah tajja kumusonyiwa ejjeneza 7 si dduwa za ramadaani lwaki ng'emputtu gye yakolera wano allah yasibawo kyokka mu muli mwaka mujja mugira ki mweserejja ejeneza bagigoba banakkiriza banaggulira weene ya ramadaani byonna baggalawo amawulire genkuwa nti buli yenna afudde n'essabo buli yenna afudde ng'alagula afudde ng'akuba ekitabo oyo temutawaana okuggyako nga yafa akoze eki naye bwe yafa totawaana baggalawo dda n'ejjeneza teyatuuka bwe tubisomesa tebakkiriza bwe balowooza tebafiiriza abaakitegedde baatadde allah agambye mweserejjere wano musome edduwa 7 wallahi sijja kuziggulirawo mwe muli emmere mutambule mugende ate namwe mutalekerawo okummanyira buli mwaka balinze ku 8 bwe temukimanyangako temukiwulirangako nti nagaana obusamize ono gwe muleese mubadde temumumanyi mbadde temusamira naye temukimanyangako nagaana okukuba ekitabo gwe muleese sabadde seeka wammwe mwekyo mumanyire nnyo ate nammwe nyinza okukabasuulamu leisa bilhazi quran titwaleeta yakuzanyirako si kaliyoke wama huwa bilhazi si yakuzanyiramu kati ayagala omuntu we mugambe nga tannafa nti ekintu kiti wala tamutunna illa wa antum bulijjo mbaga nti gwe ekintu kyokukikube niba olwanga obuzayo emyaka 5 okufata byolidde obikoze eki watu butegera kati ta tira wakati takati kubanga kullu nafsu kimanyi dhaikatu buli yafanga musamize buli yafanga mukubi wa kitabo temutawaanu muweerezeddwa kompulira buli yafanga musamize buli yafanga mukubi wa kitabo temutawaana oyo yalugwamu yagiraki yatomera abantu lebajja okutegeera bye twogera oyo yatomera teriyo dduwe mutuuka mulye emmere yammwe kulu washrabu mulye munywe muddeyo qalilan namwe obudde musigaza butono innakum mujrimun kasita muli bakiru babasomesa temuwulira naffe teweesika ebyo ebintu waliwo ababiwuliriza nga bali mu bitanda naye nga baleese enniyeeta era nga bajja kuta bangi batedda batadde ng'oyagaleddwa bajje kusomera abaana beekutuuke sooka weerongoose nga tonnafa naye wallahi bw'onoofa nga tonneerongoose ogenze n'essaabwe saabwe omumanyi saabwe keki endagisi y'embuzi bw'onooba ogenze n'essaabwe mukaddomi wesaabwe bw'onooba ogenze n'essaabwe teriyo dduwa ejja kuva mu mukadde wo oba mwana wo nga sinabali kuleka bawaalaala ejja kutuukako waalaala omutegedde omulaba bwakyamewo waalaala omutegedde edduwa nga yakitaawo
Allah bagamba nabbi ma kana linnabiyyin yastaghfira lilmushrikin nti nabbi tekikugwanidde n'akamunaako eddagala ma kana linnabi nabbi si kya mu mpisa z'abannabbi yastaghfiru lilmushrikin okuddira abasamize n'okyama ewaabwe ku dduwa tafsiri ya wano nabbi ekyo tekisoboka tokigezaako yadde yastaghfiru lilmushrikin wogirabye mwana wange ayeyonge badde enkulu mu kaseera kano omakana linnabi yastaghfiru lilmushrikin si kya mu mpisa za nabbi bwe baba si tauba bwe baba bakigobye ku nabbi baba bakigobye ku mwalimu si musika wa nabbi kati muwuzuuma munoonyayo nga n'amasabo ge muyiseeko mugalengera emmanju mukama wammwe gwe mwaddira mubigire bamugambye si kya mu mpisa za nabbi okulaajanira omuntu afudde nga musamize yalaita singa ali ogirabe ya rabbi naafi ono nemukamulira ddala wakana nabi yastaghfiru lmushrikina walau kanu abaahum mugirabyo sooka ompeeyo naafi ono malu mukamula sponji yamawulire yadduwa yanywa nnyo noonya endala makana nabi yastaghfiru lmushrikina okitegedde naafi kamala okukamula ono nga nasoma ku bamalayika olyoke kunneekwasa ku kiyama agambye ate wamma agambye auzu billahi min ashaitani rrajim bisimillahi rrahmani rrahim nabbi yali agenda okusaalira jeneza ey'omunnanfuusi umar wamukwata amugamba omusajja abadde atuliisa akakanja katujje tumale okukamula omwana ono bwemba nkamula ono mba nyina benkamula nabwe emabega eri bamugamba nti naafi banno bagaye nti batukamula omulimu aya musomamu zino zokka za saddaaka wuliriza neeno aya kirana surati tauba agambye auzu billahi min ashaitani rrajim istaghfir lahum abafaanana batyo jangu basomere edduwa ewaka au la tastaghfir lahum oba tokyame waka kubasomera dduwa ya buli mwaka ya buli ramadan in tastaghfir lahum ne bw'onookyama mu maka gaabwe ng'osomeza ramadan 70 marra nga we mutudde musomerawo emirundi 7 mumala eno muzzaako eno mwegayirira emirundi 7 so si mulundi gumu falan yaghfira allahu lahum kizira allah okubattira ku liiso nayo njagala ofe ng'ogitegedde falan yaghfira allahu lahum zamahshari fi kitabihi lkashafi yagamba ekya tafsiri nti lan yufidu tabid abada abada falan yaghfira allahu lahum abada abada tagenda kubaddiramu mumuli emmere mudduke mugende dhalika biannahum kafaru billahi wa rasulihi olw'okuba nti lwaki aganye okubaggulirawo akadirisa karrahma baava ku nsi nga bwe babasomera ebya allah n'omubaka babiziimuula wallahu la yahdi alqawma alfasiqin allah abantu aboonoonyi ngaabo tayinza kubattira ku liiso wakutegedde amasabo gali manju eno muli kuddwa mugalengera amalala gali ku luzzi abaana abagenza okukima amazzi bagaye nti gali eri bakugambye logandi etomanya agaye nti wallahi omanyi ne bw'okola istighfari 7 nga teziri mu tulo ng'abo bwemwebakira ku dduwa zino nga oli soba falan yaghfira allahu abada abada kiri kubasonyiwa lwaki baalemeza amasala ewaka lwaki allah yabagamba muve mu binanka ne babiremeramu edduwa y'oyo bwe baba agobye eyoyo kakati gwe ekikutuuzeemu maka g'oyo kiki uliriza wano
akkiriza ag'ekikumi mmeka abaana mwe munyiikire nnyo okusoma Qur'an kuba muntaasa ate bulire muntaasa tuba tutaasa umma ffenna olidde nenaffe ono guulaba wallahi bw'onoojeema jeema ng'okakasiza nti bagenda kukumwa agambye nti bakusomera ebya Allah n'omubaka n'obiziimuula enkya bakusanga oli ku ggaali ogenda naye nga gy'olaga olw'okuba abadde maama gundi senga gundi mugagga musiraamu abo basenga gundi ne bamaama gundi balina ssente baseeka bagenda bagubirana si lwakwagala aya zino bazimanyi nawulya bwagamba makaana linnabiyin aleeta nti nabbi si kyamumpisa zo mufune seeka omulala amanyi oluganda atalinze bwemba nga byenjogera bikyamu naye gwe ompuliramu okunanagira mu Luwarabu nakoma bbuye oba mu Kiyinda makaana linnabiyin tekibeerangako mu mpisa za nabbi walladhina amanu ne bannaafi abeeyita nti Muhammadu Rasulullah ne bamwesibako lwaki nkigaye ne bamwesibako byayogera si bye bakola omuntu omwesibako nga byagamba sibyo tekuba kwesibako okwo walladhina amanu n'abaana abeesibaku mubaka walladhina amanu n'abakkiriza abannamaddala abatamwesibako bwesibi lwaki ayastaghfiru lilmushrikiina si kyamumpisa ya nabbi n'abamugoberera abali mu buwuufu bwa nabbi okugenda mu maka g'abasamize okugenda mu maka g'abaseeka abakuba ebitabo ayastaghfiru lilmushrikiina mbo basabe Allah abaddiremu nga bakifiirako onogenda batogende yenna yeyita omukkiriza gayira eno message yamwe nenaafe onagera balekayo feffe kalabika ata aya amanyine weziri yagimpadde abadde tamanyi bagivuunula oyinza kitegeera noddayo ekya abivuddemu oyo yatadde abaleseeyo naafe bakuleeseye munaku esinga wadde mugabe basekayo madiina basomera ebintu ebyo mugana ne mugaba mushirikina shemazingano bamushirikina yatugambye ate nti abatali basiraamu bajja ne batta bannaabwe abasiraamu ne balowooza nti basse basiraamu bannaffe nga tebasse bannaabwe wakiwulidde gatta ebyange nebya shemazinga ofune wootambulira ng'ofune oluguudo makaana linnabiyin tekibeerangako mu mpisa z'abannabbi walladhina amanu nga bali wamu n'ababakkiriza ayastaghfiru lilmushrikiina ogenda mu maka g'abakubi b'ebitabo ne batuula mu lujja nga bagamba Allah mbw abasonyiwe oli mukkiriza tokyamanga wali seeka yakubenga ekitabo ku nsinga omumanyi ojja kufunira n'omusango trespass ononye ekiwano andi Allah ononye ekiwano tewawulirako surati Tawba 10:13 tewawangala ne seekoyo nga mukubi wa kitabo ekitabo kyekiwangaaze wano omuntu abatakikubye tebaliiwo ne bafa nga takibakikubye abaali bakikuba ne bakita tebawangaala kigenda kwongera ku buwangaazi oba kulizikiyo kale eriyo giriire wano eri tomanja agamba akaana linnabiyi walladhina amanu wano ekibaganya okugumiikiriza bwavu bano baseeka mujabi bawangaalidde mu bwavu olidde ekiwuubiro kya piki kivaako n'akwata akuuma akaliko kana akasamba ne kavaako n'asibawo akagoogwa asambira kagoogwa abo tebawangadde enkoko bawale tebaziraba tebamanyi kusoma Qur'ani agambye si kyamumpisa ya nabbi wadde gwe eyeyita omukkiriza naawe omukkiriza owannamaddala okukyama mu maka g'abasamize abakubi b'ebitabo bwe twogera abasamize olina kyotegeera olukoba ne lusikanaki ne poloti eneye ne waffe ne lugizeeri olukoba lugere luyingirako ne mubusiraamu ne lukokombayo be lukokombye ate nga bawulama abasheekhe basiba n'ebitambaala mumubalemeza kubage mugenda okuva mubalemeza ndubannammwe mubikinankana ayastaghfiru lilmushrikiina kobeere ng'oli musiraamu tokyamanga mu maka g'omukazi oba omwami akuba ekitabo ng'amaze okufa obanga mulamu n'akuyita ku dduwa
bashekhe ndawula yastaghfiru lmushrikina walau kanu uli quruba ne babeera nga wazaalibwa nabo akakajjeeyo tewanekwaso ande bya allah amanyi obwekwaso bwonna abutematemawo ekintu bano abasaawa ebinankani ateekamu omuti buli ebinsambwe n'agenda ng'atema buli konna akanakwata ekinsambwe nekigaana okweyiringula eri agenda kiraki kati buno obubowawowa bwonna ataze atema kati mbowabowa akisuulya eddala eri akabowabowa akasooka akagamba kewali ekwasiza ne kaga nti kati ngenze lwakuba mukulu wange taata wange maama wange akatemyewo kakati bwolaba atemye kano ate olwo omuneiba nasoma naye ogi walau kanu uli qurba allah siyayagala oluganda wa ati dha lqurba haqqahu yatukubiriza nti owoluganda muwe hakki ye akugamba eno si hakki ye edduwa si hakki ye lwaki yazanyira mu bulamu walau kanu uli qurba temukigezangako newankubadde babazaala mwenna nga waswa nakato min baadi ma tabayyana lahum nga kimaze okubannyonnyolwa basheekha abalina okunnyonnyola annahum ashaabi aljahim tyabo allah tageta quran yabayita si yakuzanyiramu abo baluguddemu tekutuddemu kati ena gyegobye mu baganda abo gyotateekwa kgenda seeka ayeyo ngentuddemu ngeihiika ti bagenda batya ku dduwa ya mukulu wange nga nze babirye nakato nensigala banandaba batya genda bw'oba tokwina nsonyi allah kulabayo ofuna wootula wokakasa waatalaba kubanga wali kwatiddwa allah ensonyi okusinga okukwatirwa abaki abawalimu batya anda oli muwalimu siyegwe sekamujabi mutandikidde mu maaso gange okwerwanako ate bwe tunaatuukire allah tatakhtasimu ladai nze sina kyengenda bakola ono agamba munne ono yakita olwo agendayo lwalumu sekamujabi yeesolosa n'agwayo ekizibu ekiriwo ekiriwo banawulidde sheekh sekadde yabadde ng'asomesa manyi erimu ya sheekh sekadde bwetaba mugumiikiriza nnyo tugisobola yagambye abawalimu nze siri muwalimu naye kino ŋŋenda kukyogera abasiraamu mwe muleetedde baseeka okuba abaavu mwe lwaki baseeka obudde bwe baali mazze nga bakola ebinaabayamba baba mu kutambula mu maka gammwe njogeranga economist ow'ebyenfuna sogeranga seeka bw'oba ne kapati seeka adagatema bikata bituli tuli mu nkuba tulinayo shukuru yaku allah tuyisa mu korona musajja watu nateekako ekitabo tekiva mu kaveera abaya akadda ne baga newagundi gyeri eyo nno wiiki egenda yalitemye lumonde muba mwakajja noga nti omwana graduation abaana bamazeeko abaana baguraduate nga batikkira omu ne bawuzuumira ensi eno kakati baba bakyali awo ne bagamba nti waliyo akeeka omuntu y'omu ennimiro ezika olidde kakati wakyali kwagala bagamba nti ku wiikendi eriyo embaga ate zetomereganye ate zonna alina zibaako olidde kyava bagamba muzitawulule nebeere ku nnaka nnakunaku seeka n'abeera mu nsi nga talina mulimu gwakola okugjako okuwuzuuma nkozeseza eddoboozi ebbi bwe mba nkozeseza kibi ku bakadde baffe bansonyiwe nange ensobya okugjako okuwuzu talimye eryo eddoboozi muligumire bugumizi seeka yayogedde nze njogera bya seeka kuwuzuuma nze nkoogedde kubanga kamulemye olidde wataawanu ala albirri wattakuwa
wali okulongoosa baseeka baffe baseeka ne mubalejjesa ne batalima ng'ate ne ssente ze bajjayo tezisobola kukoola bintu byabwe emikolo gifuuse emikolo embaga graduation simanya akeeka ani yabaga nti akeeka gulina kuba mukolo bakugee nti sala ensolo yo seeka omuweereze tinjakala gyaliire wano lwaki aliira wano ewuwe terisa epiki obulamu bwonna kati mikolo ate seeka alina okugibeerako yakutte eggaali ku jjuma akisuze butambala olwo lunaku alusse wali edduwa yaani marehemu gundi ate tebagadde edduwa abauza nti kiki kiri mu nsi abantu nga tebafa balinga bakozi bakeesi timunyuntegedde ebyabadde ebigalo bya sheekhe hafidhahullah obiwuliranga ebyokudaala naye biwe budde osirike ate ne banyiiga mpaka gundi wanna mukola ki n'atampita ku dduwa ya mukwano gwange baakuyambye genda olime simunyumpulira ne bakubira n'ekisibo ogenda bugerere nti ngenda ku dduwa bwetobera ku dduwa abafu tebafuna ova emityana bwerere ejja ngenda bugerere gye wali mubende luli wali gini waka nti seeka ne kanso ne zikutuka seeka yabadde munyiivu naye nange binyiiza seeka bakutegeezesa edduwa nga muntegeezaako ki bwe sibeerawo yammwe tetuuka bwe ndifwa edduwa okutuuka etandikira ku bantu bameka tugimanyi solatul jamaa okutuuka ewa allah etandikira ku bameka solatul jamaa aqallu jamui thalatha abawarabu bayina mufradi ne musanna ne jamu jamu yaabwe etandikira ku meka ku ssatu aqallu jamui thalatha kuba babiri beba musanna obakutegedde bwebanga eswala allah okugibala nti ya jama ejjama y'e Madiina erimu abantu bameka ejjama y'e Madiina bagiyita jama siwe kiri naye emityana ey'abantu bataano bagiyita ki jama edduwa okutandika okuba ey'omuggundu etandikira ku bameka ewa allah okugiyita nti kati efuuse ejjama bagibatiza edduwa ebadde ya muggundu batandikira kumeka edduwa bagitandikira ku bantu bameka jama y'abasatu gwe ne mukazi wo n'abaana bo temukola jama ya munnammwe kumusabira ewa allah batafaanagana be mwagala bwebanga eswala namba okutandika ogirikogonaizinga nti ya jama etandikira ku basatu paka ku miliyoni mmwe dduwa etandikira ku bameka bano bonna be muyiwa ewaka walaala baba bameka muba mwagala bameka fe bwe batagisomere tetubeereyo wansi eyo kubanga sena ewange temukuŋŋaana okujja kubba bammere y'abaana bange kambuuza nze alibeerayo nga temunsomedde naafe tozze wange bw'oba olina kyompa kimpe nga tuli balamu olidde nkiri ekikajjo kyange manye ni naafe munnange akinkoledde byonooleeta byesiryebaza bweyaga nimumpanga n'endya ate byesiryebaza byaki mumpanga n'endya byemuleese omufu afunira wa ebisamize byonna biri kuno ebitami ebikubi by'ebitabo byonna bizze bifunira wa oli afunira wa ekyo si kivvu mu luganda tekiba kivvulu ekivvulu taarifu y'ekivvulu bayisa binu kivvulu munkuŋŋanyiza abantu balina nejjanaba bonna bali mu kidaala amen amen wejjanaba asaala mubagamba ne bamala okunaabako allah baaba akyatutaddewo nga likyasobola okwogera muleke twogere kuba wali abaagala okwogera bali kiruddu naye nga batunula tebakyakola ki tebakyayogera ate sijja kwogera bye mwagala byokka khairihi wa sharrihi ekikunyiga n'ekikusanyusa min allahi taala bwewuli ekikusanyusa tutambule ekikunyiga tonyiigira nange njogera ebirungi n'ebibi tebaŋŋamba kwogera birungi byereere
kakati waffe tetubuuziganya pa batasoma dduwa balwana baffe tebatubuuza abantu bakita babaleeta bwe temusobola abasatu kukola jama ewa Allah ejjama etandikidde kumeka yaswala nate swala ya erine mu Qur'ani naye kino kitubuuza gye kyavwa ekikuŋŋaanya abantu enkuyanja nga ne mu Qur'ani tekirimu ne mu hadisi ekirimu ababiri tebakimala muki eyo eya 40 ne bagamba gisoma batya anti mbuuza ekyo ssebo ekyo gyekiri edduwa allahumma jannibna shaitana ogimanyi mubeera bameka ojjaku etuuka oba tetuuka yabameka tanatoka gisoma mubuuziza ekibuuzo ekiri waggulu kati bonoba okuza ejja kulaba abasajja bakulu awo bagaye nti ne bwe muba babiri ejjuma ekolaki siri kukuziika ndi ku dduwa ya Ramadhan ne Ramadhan okuziika jazakalla katukkirize nti oli mutuufu byonna byebyo byonna tabula edduwa ya 40 naye eringa jeneza salatul janaza mwe jeneza zammwe zibammeka ku mufu bano bajja kuyamba ekyo kituufu ekyo mu busiraamu mwekiri haqqul muslimu ala almuslimu eryo bbanja musiraamu alibanja munne bwafa okumuwerekera oba kutegedde ate buli Ramadhan lwetuuka ekyo kikyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tekiriimu n'ekyo kikyo kale kakati wano gino gye tusaba wali muslimina wali muslimaati tetuuka nga tetugenze kawawe kitaawo omusabidde oli wuwo ng'otatuuka waka wuwe tetuuka etuuka ogw'ova kutuuka ofa kuba bantu bangi ewuwo tolya bw'obayita ne balira ewuwo nga tebazze mu maka goono baasi kati kireke kubanga mpulya kizo kikutuddemu nnyo si gwe wekka era wali abaganda naffe amulina alina bakiikiriza abangi bali butambala negomba akati eyo nga obuyi bwotubuvuddemu amazima go gajja kusigala nga gakuyingira okutuusa lwe galituuka we gafulira ya poloti ebyo byonna nga tubimaze Abubakari bakola nsobi obutatuula kugamba nabbi dduwa ya 40 bannaffe ne bakavumbula nti abo okay n'ebyalo ebigende bambi tonenyezebwa kubaki ekintu kyewakuliramu ate gwe bano abawakankuzi b'entalo n'obasobola wagisanga kugolooza mu busiraamu oluddemu nnyo kati nno waliwo ey'omwaka tonnagiwulira ompya nayo tennaba kuweza myaka 5 ku nsi ya buli mwaka kisinziira bw'oba ofudde olinawo ku ssente ya buli mwaka eyo esaagisomaako naye bino ebyannaffe na birimu nnyo n'okusinga nga nze nsula nayo nnaate ate nga nsula mbuulira gweoyinza okuba obeera mu biyungu naye twetwasulanga n'okubuulira tubuulira nebagaa nti omwana ajja kuba wa mu kintu mpozi ngero kiddukamu kakati mu bufunze baga nti yatusala byo twasoose ne tusoma ku bamalayika eyo nga tuvuddeyo tetuyinza kukuwaliriza kudduka mu kintu kyo naye tukusabira Allah ajali egenda okutuukako nga wasaladde oluguudo tayinza kumiiniza ekintu kyayingira nnyo musajja si mwangu uyu mulaba mutono naye yarabbi bino bikuba ku jaketi tebiyingira buli yakalimu
ate ani amuganya okukola omulimu gwe. Twasomye ku bamalayika babika bingi jo twabadde ku kika ky'abamalayika abasitudde arushi mukyabajjukira abasitudde arushi abo wallahi nabaagadde nnyo era nsaba Allah lumu abandageko almaru maa man ahabba omuntu ajja kubeera n'oyo gwe yalinga ayagala wallahi mpulira mbaagala ekisaba kijjawa ekisabira abali ku nsi be batalabangako naye nga waliwo alqasimu almushtarak bakimanyi nti ku nsi kuliko abakkiriza nga bo era bakimanyi nti abakkiriza abali ku nsi balina abatawaanya omulabe waabwe ani ate nga bakimanyi nti si mwangu gye bali ne bagamba nti wonna waaba abasuulidde mu buseerezi ayi Allah sonyiwa ekikulu kasita bakkiriza bakumatira ekisa ekyo ekiyitirivu kye batuteekako aya nga bwe waziwulidde ani ateegomba balabako abalina ekisa ekingi beekityo nga batulumirwa tebatulabangako naye nga bakimanyi nibaga nti ayi Allah taasa abali ku nsi bataase abaana abakkiriza tobanyiizanga bakadde baabwe ne bakazi baabwe n'abazzukulu bonna basonyiwa olw'obukkiriza bw'abaana bano byonna ebiri babiyitidde ayi Allah sonyiwa simanyi bamwawulidde edduwa y'abamalayika esinga swalatul janaza eno eriko abakubi b'ebitabo owulidde esinga edduwa ey'amakumi-40 nga yonna abagiriko beebo n'ey'omwaka ye wakitegeddeko nti eno edduwa ya buli lunaku eno gye twasomye wakitegeddeko nti ya buli lunaku si ya buli mwaka abakulu bano abasitudde arushi n'abali ku mwanya allahu akbar yastaghfirun fi lmudari yadullu ala alhali walistimrar ekikolwa kino kibeerawo mpaka bwe wasoma ku nahawu omanya nti fi lmudari yadullu ala alhali walistimrar kya buli kadde nga basinzira ku kyokutulumirwa naye balumirwamu abakkiriza ne balumirwa abakkiriza abakitadde wawulidde akagambo akagamba faghfir lilladhina taabu kabadde kagamba katya faghfir lilladhina taabu abakitadde ataabu kitegeeza abagize ki abakitadde ekiki gwe teekawo kyonna kyo ekikyakulemya okuta faghfir lilladhina taabu ababadde abasamize ne bakita ababadde abakubi b'ekitabo ne bakita bamalayika bagamba faghfir lilladhina taabu tonyiiga olunyiiga olwasikyaddamu okubattira ku liiso abo abakitadde obadde malaaya n'obuvaako abakitadde obadde muli wanguzi n'ogita abakitadde obadde muli wa riba n'obiddukamu abakitadde obadde mukubi wa kitabo oteredde abakitadde faghfir lilladhina taabu abakitadde baddiremu bakujooza okuva ne baazaalibwa mpaka kati baabano bakiteeredde emyaka 6 bamalayika bagamba abakitadde ya rabbi abakitadde battire ku liiso faghfir lilladhina taabu watabau sabilaka ne bakulosinga ne badda eno ne batandika okutambula ne bannaabwe bannaabwe bategedde otegedde abakitadde ne batambula ne bannaabwe bakeereye naye betaletizani neva yadde bazzereeti kasita batadde kuba bafunye omukisa wala tamutunna illa wa antum muslimun nabajali begenda bakwatira ku buyi buno nga ate babadde sayidi eri ekizibu kukwata ajali kujja nekwatira ku buyi buli keep left mu busiramu tugaa keep right left you are left kasaba kanti left you are left bakulese leave left bakulese abakulese oba oli nabo oba oli nabo tutumulese so keeping a left keeping a right
ebya Allah okul bi yaminika lisa right hand yo to lisa left hiyo left wapitirira kalungi kujjako ku luguudo lwakuno tuli olwabuwaze kuba botakipinga left bakutomera bagamba tya Allah olize ebigabo bya Allah ebigabo bya Allah birina obuwoomerevu kuba bituula webiteekwa okutuula bw'oba oli muzikiti nga weewaddeyo bituula webiteekwa okutuula ne bikusagaasaganya noyagala okusituka nga litosituke ati biwoomerera ntuusi mbuuza bannange nti wala gye baba bamunywa ndaba beesisiwala nga ekiki abalidde ekikaawa naye nga balemeddeko akacupa akatwala na bino biringa walagi oyagala okuvaawo bikwokya naye ng'ate akacupa okatwala otuuka eyo guno ogwa nabyo wano waliwo hadisi sahahahu الشيخ الباني في سلسلة يا 151 إمام محدث رحمه الله يغامبا muruseregende rwa hadisi entuufu yagiwandika mu 151 egamba bweti ku bamalayika bamalayika kikaki waliwo sahaba radiyallahu anhu Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala نبي أغانت أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش نكرزبwa nawe bw'olukusa okunyumya ku bamalayika abasitudde twagambye nti tebawera 8 okujjako ku kiyama ki naye omubaka agambye nti naweebwa olukusa okwogera ku malayika mu bamalayika abasitudde ki banzikiriza njogereko ku malayika omu abiriwa byatugamba innama baina shahmati udhnihi ila atiqihi nti distance eri wakati w'ekibegabega kye okutuuka abakazi wali ku kanyama ke bayita namulagayi akalagaya we bateeka ka necklace we bafumita obutuli ku kutu akanyama akali wansi w'okutu we bateeka buki babuyita earring we bateeka akaki we bafumita oluusi ene waffe mu kyalo bateekawo kamukonzikonzi olaba omuwala nga alina akaseekende akafumise muli nakanyumirawo tannatuuka maama akataddeko akaseekende mwe ataddemu kamukonzikonzi nga kakawu nolaba nga anana alina kyeyeyongedde kaseeseetuse abomu bibuga ne bagula earring okitegeddesewo yaga banzikiriza okubaako kyembabuulira ku bamalayika nnyumye ku malayika omu distance oba ebbanga eriri wakati wa namulagayi w'okutu bakayita edda twakayitanga namulagayi bwe bakayita okalaba kalagaya okulagaya kitegeeza ki temuli ggumba olidde kanyama kali awo kasavu Allah yakateekawo abakazi ne bakazuula ne bagaa nti abasajja bano we batuukira eriiso ne bafiirawo ekinaatukuba kakuba oba nedda ate ak'omusajja kujjako ngaoli muli wa kisiyaga n'okwefaananyiriza abakazi be baakaevumbulira ne tukabalekera ne tugaa nti mugemwe mwini obudde naye osanga omusajja nga naye ataddemu laaga muta abasajja bakazi batambula babinula ye tebatera nabo oggula obubina kakati enviiri anti batandise zikola enviiri bazikola n'amatu bagafumita n'enjala banatera n'okwemyusa oli mu bikajjo olima nga weemyusa babakuleetera kulima bikajjo kukola kutema bikata nga weemyusa ebbula bikolwa yerireese ebyo omusajja obudde obwemyusa obujjawa oli mu kwetikka yasenku kola otya kuba mataffaali owa buloka yeemyusa tetuuzimbe munaabeeramu enna bakazi kati kyabagamba nti emirimu liko kulumba mirimu gy'abakyala kati balimu n'abasala enjala asitama omulembe ogutakyasobola kwesala lwala oli asala buziagalekatesala nalangajja n'oli nga ye bizinesi ye nti abaagala okwasala enjala
eno mukyalo nayo bajjayo simanyi ne bakusoma bakasitoma gayira baali bakusazeeko ng'abaana bo bonoonedde abo baagala gavumenti bakwate bonna babaggalire bonna okola kinti nsalanjala nti linnya okola kinti nsalanjala linnya wano baleetera abantu obulagajjavu gwatasobola kwesala lwala banookwema bataatera kubamwa babamwa ndi wala babamwa naafi baali bakumweddeko nga musumusiddwa omulembe ogutakyasobola kwemwa banatera basenya nnyo alutegedde oyo musajja mukulu gwosigadde bano kati ensi gy'olimu ono ali mu nsi aga nti uzina banzikiriza mbabuulire ku malayika ebbanga eriri wakati w'ekibegabega kye n'akanyama k'okukutwako ma baina shahmati uznihi ila atiqihi masirata 700 amin bw'oba oli ku pikipiki kunama otambulirawo emyaka 700 gw'oli mu buzi wa booda emyaka 700 ng'otaddemu amafuta bwe gaggwamu ng'okyama bukyami tebali kusaala avuga ekiro n'emisana awo alinga akutegeeza nti ayagala kulaga obuki eya katonda gwekigere kyo kyali kiggweredde olirawo obwetaavu okubayo olugabire wansi w'ekigere ebyama bivi ku sheekhe kaakati tuli ku basitudde arushi bino ebyammwe ebiggwako ebyo emipiira negyabika waliwo yali ayabisa ekigere kaakati buli lunaku okikuuta nekimera si bwe kiri naddala ffe abalimi si bwe kiri sheekhe agamba nti awo okubawo emmotoka edduka emyaka nakutegeeza nti buli kitundu kiba n'enjogera okukulaga nti ekintu kyasukkiridde n'akikuba omuwendo abaana ba leero balina enjogera egamba ssaawa 4 ssaawa 4 mba nkola kyaba ategeeza oba nedda gwe atakimanyi ono Sseekamujabi ab'ezimbabwe abala essaawa 3, 25, 4 n'abonaabona n'okuba naye kakati naafe oba okitegedde ki otegedde oba otegedde olulimi oluliwo kati basahaba ekigambo 700 baali bakitegeera bulungi olidde ekigambo 7 eri Allah kyali mu busiraamu muno kyagira ki ejitanibu asaba almubiqat wadde nga waliyo amazambi naye waliwo 7 yudhilluhum Allah fi dhillihim yawma la dhilla illa dhilluh waliwo 7 oba kitegedde enamba ya 7 mu busiraamu yakwata ki n'agamba nti bw'okola omulimu omulungi bagenda bakwongeza okuva ku 10 era 700 dhifi enyongeza biki ekigambo 7 ne 7 ne 7 70 kharifa 7 mu njogera ey'obusiraamu yali tewali ayinza kubuuza ng'omwana wa leero bw'agamba nti ssaawa 4 oba ntegerekese kati 44/7 buli kitundu kiba n'enjogera yaakyo kibaga nti omuntu kirungi agenda asome eri oba kitegedde akomewo ewaabwe 7 bagukozesa oba tebagukozesa bwe baba tebagukozesa asobole okukifunira amakulu nti okuva ku kibegabega okutuuka ku namulagayi w'okutu awo mayiro eziriwo obutabalika ewaffe tuyitawo buki oba bwesedde oba bukadde oba tolowooza nti eno ewaffe ekigambo kakadde n'ensi endala zikiyita kakadde era akakadde kabaamu emitwalo 1 abazungu n'abawarabu bwe baba babala bakoma ku mmeka ku 1,000
oba kitegedde kati awo n'atandika okugenda ng'akubuulira 1,000 emirundi emeka 100,000 200,000 bwe bakoma ku 10 n'atandika okubuulira obw'olukumi obuli mu ki naye ffe tulinawo kye bayita omutwalo ne tubaawo ne kye bayita akakadde ne tubaawo n'akase akasiriivu biki obutabalika obwesedde oyo yenna kinaya an adadin bigambo bya muwendo otegedde nti malayika olidde distance eriwo okuva ku namulagayi w'okutu okutuuka ku kibegabega otambulirawo ki emyaka 7 n'okutambula kwennyini kwagamba abaali bakutegeera bw'ogamba nti atambuliddewo emyaka atambulidde ku ki bo baali bakitegeera ye atambudde atya atambula n'asaala n'ali ekyemisana n'addako oba bo mu kalisa yabali kwekala ki naye ate gwe tojja kitegeera kati abo be bamalayika bwe tubamaliriza tukwate ekikunsu ky'abamalayika abalala bamalayika wano bwe tulina abakola omulimu guno wahum waliyo bamalayika abalina ekitabo kino Ma'arij al-Qabul almuwakkaluuna abaakwasibwa oddimu binutfati fi rrahmi okudiringa n'ennabaana w'abakazi ng'alimu amazzi g'ababiri agamaama amshajin bagaita amshaj amazzi agamaze okukwatagana agagenda okukola omuntu ag'omusajja n'omuki na khalaqna al-insana min amshaj omuntu twamukola mu mazzi ag'ababiri giri omusajja n'eri ati kakati giri omusajja n'omukyala kasabira baganira mu factory ya nabaana bamalayika nga batandika okukola ki okubala baba abakolagana n'embuto abo bo nakyo kitongole ky'abamalayika ekikolagana n'embuto z'abamaama singa nga gwengo wa bulijjo olaba lulabi lubuto genda nga lugireki lweyongerako nolwo omukazi ng'ayagayagana naye nga eri emabega eyo wabaddewo bamalayika abalina omulimu gwabwe gwe bakoledde mu lubuto omwo hadisi egambye ta ibn Mas'ud qala agamba haddathana yasnimiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqun almasduqun ayogera amazima ate akakasibwa ku mazima g'abayogedde n'agamba atya n'agamba nti inna ahadakum omukummwe ali ku buli omwali wano yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa buli yayita ku nsi kuno gw'olaba atudde yatondebwa mu nnabaana naye ng'okutondebwa kwe kwakuŋŋaanyizibwa wenna okusetingiyo yonna nga bw'ofaanana wali mu kkolero eriyitibwa nnabaana ng'otandikira ku siteegi gye batubuulidde nutfa mazzi ga maama naani ne taata buli atambula n'abali mu paliamenti ye twabatwalayo obutwazi naye baalinga ffe era bwe banaavayo bajja tufaanana 40 yawman nutfa ekkolero lya maama erya nnabaana walimala mu siteegi ennaku 40 ng'oli mazzi ageegasse 2 falyandur al-insan mimma khuliq gwe twogera naawe nga tofaayo ku bye twogera sooka otunule twakukola tukujja mu kimu golodi misambya egitayumba byuma tunula gye wava olyoka okaluba obwenkanidde awo wali ki oza okula falyandur al-insan ila mimma khulika min ma'in gwe wenna
atagambwako kakutonda n'akugambako n'oga nti agamba ki kuleka mimmain dafiq okolebwa mu mazzi agajja gaduma yakyo okulaba omuntu alimu gadumire mu butonde bw'omuntu alimu okukola ki okudumaaduma lwaki kubanga amazzi ge watondebwago sipiidi gye gajjirangamu bakuyita gadumire toyinza kwerabira bwajjajja yakhruju min baini sulbi wataraib amazzi ago gava ku mugongo gw'omusajja ne mu kifuba kyaki era bba abakazi bakimanyi nti ekitiibwa kyabwe kiri ku mabeere kuba mabeere yesoose omuntu mwe yagireki era olwakumala okuzaala era ku bbeere kwe wakola ki kuwadda mwe mwabeerawe amazzi go gaava luddaawo agamaama omukazi omukwata ku bbeere gwa naggomola kano akamyuna eno ffe tokawaayiriza abatamanyi sayansi oba okutegedde amabeere wanu ataraibu wano mumasaabiro omukyala amazzi agage wegakolaki wegova ag'omusajja gava eno yeetikkira ekutya omukazi wano yeetikkira omwana oba okutegedde ennaku otegedde gyewava eri abazungu omukazi kyebamanyi ngaobwereere ewaabwe mu bazungu beere bamanyi ngaobuki ate ffe ebyaffe yogera buli mu yayi yakyayagala nti emitwe gyo giri mikalu buli kikalu oteekamu kyokolaki kakati kyagambye nti buli omu kuffe boolaba batambula ti okutondebwa kwaffe Allah yakukuŋŋaanyiriza munnabaana wa maama kati akunnyonnyola oyo komutegeere ate ayogera mazima sayansi we rabbaani n'agamba ennaku 40 ng'amazzi ago gamaze okukwatagana ennaku 40 nga gafuuse kinutfa ekizizzi ekiringa eminyira oba okutegedde kati minyira gwe kubogera naawe ala lahu lkhalqu wal amr Allah baalo mumulekere okubakola ate mumukkirize abalagire gye wasomye ayo yabadde nkulu nnyo tujja gitambulirako nnyo mu ddanisa zaffe ala abaalo ekigambo ala mu Qur'an Qurtubi agakiina amakulu 3 number 1 haqqan mazima ddala agataliiko nfuufu olidde alo ala harfu al-istiftah nyukuta egiraki ala abarabu bagiyita harfu al-istiftah ennyukuta ekuggula ekuzuukusa eri ebadde kalla gye mbadde njogera kalla emitundu 3 naye no ala kubanga mu makulu ga kalla mulimu ala awe mbadde mixings naye nga ala omuwarabu ajogera harfu al-istiftah harfu ekuggula uguke babaiko kibakola ki mu luzungu gye bayita halo olukuba essimu luga halo oyagala owulire oli ali naawe oba nedda halo mu luwarabu kiba mu kigambo ala halo tuba tutegeeza nti olinaffe kati ntiye ala lahu lkhalqu Allah yennyini kutonda buli kyolabako wal amru ate mukkiriza akulagire ala lahu lkhalqu wal amru Allah yatutonda ate yalina okutulagira kubanga tamala akatulagira nti abijja mu bbanga atutulugunya atulagira olw'okuba yakola ki nga kitaawo bwakulagira olw'okuba yakola ki Allah tazaala atonda butonzi kakati kkiriza nga bwe yakutonda yatonda gwe ne taatawo mwembe abalagira kakati mutunyiigirira bwereere ffe tubasomera busomezi mukama waffe byakola ki si ffe tubalagira wabula mukama wammwe bye yabalagira olw'okuba biri mu Luwarabu ffe tetukola ki kati ane munyiigira ffe olwomuba munyiigiddaani agambye nti nnaku 40 ng'oli ki wano abasoma edduwa ya 40 we bajjira 40
bajja beyisigama ku bino ennaku 40 ngaaliki nutfa thumma oluvannyuma yakunu alaqatan misla dhalik akyuka n'ava mu foomu y'amazzi amazzi ne gakula ne gafuuka ekisaayi gakyukira ddala ne gafuuka omusaayi gwennyini naye alaqa ekisaayi ekyekutte ku nabaana nga bw'olaba ekisaanyi bwekyekwata ku muti oba okitegedde alaqa ne kirengejjera ku kisenge kya nabaana ekisaayisaayi kino ekibadde amazzi nga kikuze kigenda ne kyerippa ne kikulira ku waggulu nga ekisaanyi ekikutte ku muti ku kisenge kya nabaana thumma oluvannyuma bwe kigenda kikula ekyo ekisaanyi ekyekutte ku kisenge kya nabaana ekisaayisaayi yakunu mudgha ekyo ekisaayi kigenda kikula nga kikulira ku kisenge kyaki kya nabaana olwo ogenda okutandika okufunamu oluwuzi olugenda okukola ki okukwata ku kisenge kya nabaana nga lukutte n'omwana alengejjera ku nabaana bw'onooba omuzadde bakiyita ekiki ekirira mwejjooliira n'agamba atya kyaba bakugamba nti abantu ardurrahimi abagatta nabaana nga mwagatta ekisenge ekyo ekya nabaana nga mwazaalira muyunga oluganda kubanga oledde mwaluyunga dda mu nabaana timukutula ekisenge ekyo wasilu arhamakum muyunge nabaana wammwe oledde nabaana mwenna mwamukola ki kati kyava agamba ennaku 40 ng'oli kiki amazzi kisaayi ekyekutte ku kisenge kya nabaana ate ekifuuse ekiki ekinyama ennaku mithla dhalika ennaku zezimu ennaku 40 awulidde kati ennaku ezo 40 ziri mmeka 12 neno kyebaba bagaa nti waayi wategedde nti omunaffe olumuziika ennaku 40 olowooza history repeats itself amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde abagezigezi mu busiraamu mbubavumbula sipiiki yagongodde giira gyolowooza anagana omunnaffe bagamala munnabaana wa kabuli tewabaawo nkyukakyuka nti ensinga atebaako kikutula ki ensingo bekutuka mwe mulya buli gayira ensingo bekutuka ku kibegabega nebapubu nenaku 40 ondoze waliwo abakola lisaaki basheekhe bwe bakkayo basanga ensingo tekuli ye yawudde kuki ku mubiri ogubadde gulya kati nesigadde yokka ne bagaa nti ozo sigaanagano nti eddowa ya 40 ensingo ya munaffe giziki ekutuse ng'empumumpu baba abo ne banyiga w'emmere naye nabbi yetulagira byo siyaasa weene eno ndowooza ez'abawarabu zirwawo okukutuka naye kati ezaffe zikutukira kuki nga zikutukira mu hadiisi fe twasikayo nnaku ziri netuzireeta eno naye oba twasikaana galiwa twasikaga nutfa mudgha wa alaka ekikulwana kasa muntu anti munabaana ti ate nabaana wa kabuli nti awaliwo ekiriwo ensinga ekutuse salla ala nabi allahumma salli sallam alayhi bantu ku nnyama ensinga ya munaffe ekutuse ne muzadde wammwe n'agambye ensinga yange olikutusa abaana balya biliibye balye nabo bali kiraba naffe ekiwulira ebyaleero si birungi nnyo si lunaku netujja kusoma birungi byeyo katusomemu hadisi ezikaawa omususa wabawo olwonye eddagala naye nga likaawa naye nga ate musawo yaggambye kati anagano mwagajjeeno ne mugakuba eri kuba munnabaana wali kutonda ate wano okukola ki kujenga na kubomoa kuzimba na kumenya kati wali kumenya Allah byagira ki kale ebyo byonna byakweyiya
kakati n'agamba nti bw'oweza ennaku 12 thumma oluvannyuma yurusalu ilaihi almalek basindika ki ng'owezezza emmeka 12 twagambye omukyala atuule edda ng'afiiriddwa bba ennaku mameka owulidde 10 lino liba lyakugira ki thumma oluvannyuma 12 bamalayika baliwo emirimu gye bakola tuba tulinda 10 mu 10 lino tuba tulinda 10 lino limale okukola ki namwandu olisigale wano kuba tulabe tukubuuze nti mu 10 muno mulimu akazannyedde mu lubuto oba temuli owulidde yurusalu ilaihi almalaku basindika ki omuntu atandika okukwatagana ne bamalayika ku nnaku 12 awo okuvaawo bamalayika ne bayingirawo malayika gwe basindise fayanfuku fihi ruh n'afuuwa mu baluuni y'amaama mu kinyama kiri omuki nafaha kitegeeza fok nafaha ekibadde ekinyama ne bakifuwa nga baluuni bwebadde enkalu n'ogifuwamu ki bw'ogifuwamu muko ogenda olaba ekola etya egenda ekola atya kakati ne nafusi eyo bagifuwamu ogenda olaba maama agenda azimba nga baluuni yadde yazimbira myezi egiwerawerako naye omukka guli gwe bafuuye guli era bakuga nti bw'ojjiramu awo olubuto obosa omuki oyo kati muntu kuba abamufuuyemu ki fayanfuku fihi ruuhu wayo umaru ku ssaawa eyo aragirwa biarba kalimatin akole ku kintu ekyo kyafuuyemu bamulagira ebigambo 4 kwolwo lwe bakutandikako naafi okukola puroguramu yo ejja mu kisulo kya wano malayika ono azze ne bamugamba bikatibi rizkihi omuwandiikeko liziki oli eri bapulaninga liziki ye ya wano rizkihi yesooka kubanga omwoyo guno okuva we guyingidde mu munnabaana wano gutandise riziki yaagwo riziki y'omwoyo etandikira awo giwandiike lwaki eri mabega tebawandiika binyama bunyama juzu min an-nisa kibadde kitundu ku mukazi naye kati afuuka omuntu tandika awo ku lubuto okuva lwe tufuuye omwoyo guno gutandise okukolezesa riziki yaagwo otandise okubeera ng'ogenda okununa riziki yo ng'okyalina mu maama wo kyova olaba nti omukyalo ow'olubuto bakugambye olina nnafu akapaka lwalizaala wadde wamugoba lwaki mundaawe waliyo ekyetaaga okuliisa ekipya olwaliyo kyamummi maama aliira kyamummi akirira ku mwana olwo maama atandise okulya eyiye n'ey'omwana oba okutegedde atandise okulya byatalya buli lunaku obuyembe obuto obutandikira awo muwandiikeko riziki kuba atandise riziki yesooka kofuuyemu omwoyo yeetaaga riziki ye gwe riziki okimanyi nti ogitandika bakuzadde ogitandika olunaku lwe bafuuyemu ki lwe bafuuwamu omwoyo lwe bawandiika riziki yo kuba olina okugiriira mu lubuto ogitandikira mu lubuto maama bw'alya eyiye bw'alya n'eyiyo eno kibaluuni bwe kigenda kiruka ki kikula basoose ki riziki beggwawo anaalya ki wandiika ajaluhu ajja ebbanga lyagenda okumala kuba riziki n'ajali bikwatagana teri ajja kuva mu nsi ng'akyalinamu kaliziki ke ne munnabaana tojja kufulumayo nga riziki ye giraki oga nti riziki ye nti riziki yonna bamukoledde ya munnabaana ku duniya sirabako kyalina olukuzaala n'ofa tekuli mmere yo kuno yonna gyolaba eyo ennyingi tekuli naye
riziki yo okomye ku ya mu lubuto lwa maama wo bwenkebera mu riziki y'abagenda ku duniya ekitabo kikalu toyinza kuva mu ddwaliro kati ogenda kulya yaani bangamba nti omuzungu bw'aba teyakwise ku ppate ye teyakutegekedde gweotuula wali ne balya ebibyo ogenda onyiize oba okitegedde awo ekigambo kya riziki kikulu naye lwakuba ffe twakitulira nti olukuzaala omwana ajja ne riziki ye ne mu lubuto nga tannajja era aba nala riziki ye oba okutegedde tayinza kulya ya maama kati nyanyini riziki n'ajaali awaliwo obuzito bunene rizikuhu anaaba mugagga anaaba mwavu ne bakakutema kakati gwe okusinziira ku myaka gy'owangadde olowooza baakuwandiikako kaki kuba ndabanga agenda natera okumaliriza ekisanja kyekyawano gwolowooza ekkalaamu yo bwe yali eruma eri yalumira buuyi tulina ebintu bibiri mugagga mwavu naye okusinziira ku kisanja nga bw'okitambudde osanze ekikikuwa kyebikiro nti olowooza ekitabo kyange ono yambaako yawandiika gwoba olaba omanyi obuwangaazi bukuleetera baali bawandiika riziki olowooza bawandiika mwavu mugagga kati wooyimiridde wembuuza ekiwandiiko bawandiika aligaggawalako oba aliba mugagga oba ali avuwalako oba bawandiika enamba zizo zirinnya wandika namba emu aliba mugagga ogimaze namba 2 aligaggawalako namba 3 aliba mwavu namba 4 aligiraki ali avuwalako otetiki kati wano woyimiridde ogiteeka ku ki fefeka otadde ku tiiki ki okyalina essubi yogaggawala gwe bwomanyi gwe boogera nti gwe ni mugagga bwomanyi nti kasotandika shariha oba obula tawdihu lwadhi ishkal bawandiika ki bwewetunulira ne banna abakuliraanye otiikinga ku ki malayika yatiikinga ku ki bwembuuza bwe nti gwe otiikinga ku lulwo kubanga totiikingira banno olidde bwavu oyinza okulaba baavu allah nakuleetera omwavu nokakasa nti bugagga siwo tomalaga tyebikawo ansa zino bwe tuba tuzijjuza bagateeka akapiira ku namba yo allah bali kulaga abaavu ogenda kuvayo ngaokakasizza nti gwe wali mugagga kyoba oyogera naye obwavu obupimira ku ki tolina woosula opangisa oluusi omutwe nga mutwe gwe bwavu naye gwagotobangako mwavu bwe bayita abaavu naawe nojja abaavu le balijja olikakasa nti wali mugagga kyekibaganyina okukola kijja nga mugaa nti senatuuka ng'ate mwina amataka n'ebibanja ogula ttaka nga olinga lyolina gy'olitwala baagala hijja y'oba ojja nayo guli mu mataka oga nti nja kumala kugula namba ya mmotoka mpya ani yagikutuma nga nti sinatuuka nga niye ga nti onnatuuka hijja emyaka tonaweza myaka hijja eswala weetuukira ne hijja weegiraki kyokka hijja mwagiteeka mu bisembayo nkyo omala kukola ki kugaggawala owenkanaani enjo ogimaze oyongera ndala poloti ogimaze oyongera ndala mbadde nga ntiwaligase poloti 3 nosooka ova emakka neweekolera ebibyo enteeka embi ku ansa egenda okukubya abantu oba kutegedde oluusi obugagga bwobala nga ddala mu butuufu bwe bayita abagagga oli mugagga kakati bwe bawandiika ne bagamba nti aliba mwavu mugagga bali ne bakikola nti ajaluhu lwaki riziki ne ajali byeriraanye ebbanga lyo bweriba terinaggwayo riziki yo eba ekyakiragiki riziki yo bweba ekyaliwo kitegeeza ebbanga lyo likyakola ki
bimala koonagana ne bijjanga bituukagana nti riziki erina okutambula naki wallahi lan tamuuta nafsun teri yajja kufa hatta tastakmila rizqaha ojja kumala kumalayo lizikiyo ne bweriba ng'osigaza ejjiiko y'amata bagenda giteeka mu nnyindo bagikoleki bagipikemu gagende eyo esembyeyo teakyabuzaayo ekirala muleete ekiro yanyweddeko mu mpiso bamupika mu mpiso lwaki amaleyo liziki yetu tojja kuva wano ng'obanjako ettondo ly'amata ne begaliba mazzi ng'okyalinayo drip yo oba hafu ya drip oba kwota bali kutwala ekiruddu ne bagikuteekako tolina gwogirekera wa tetulya makombo wanti wali mawolu buli omu alya fresh amawolu mwemugerisiza kati kyagaali riziki iwedde n'ajaali wa amaluhu agenda kukola mulimu ki ku nsi muvubi nojja kuno n'osooka obajja mashini gwe zisala oli ku mulimu ogutali gugwo nze ndi musomesa naye neewuunya naye ndi abasomesa babakola batya bavubuka bato balina amaanyi n'obwongo naye nga gye bakola teri ssente teyiteraate bavaayo mugesika mujebi busomesa buli butya nti allah yasinga okumanya buli mwaka bakaaba kaba bebe makerere bakaaba buli mwaka bagala kubongeza tebabongeza naye ate bakola ate na gavumenti ekimanyi nti bajja kukola kubanga amaluhu gwe bakolera okusima toyi iyo tezimukuba naye gwe batagikolera gayiro gali toyagala kusasula ssente ng'ate bakukolako babuloka ate kati oli mutoyi nti egya ndi amenyesa okugulu sizeddamu era nga toddayo si mulimu gwo oyo gwe bakola nga mukinjaje ejjambi yatemutema okatambuka tokwata ojokote nti era teetamutema gwe basaze dhuhi engalo zonna ozimalawo mu kifo ky'okuyita omukinjaje abakolere mwetumiikiriza nti bas amaluhu bw'okkiriza nti ojja kutagalatagala naye lumu ojja kuzuula nti omulimu gwo gwe guno mu buwangaazi bwo ojja kukola gulina naye bw'olituuka ku mulimu gwe ogenda kutegeera nti ntuuse ogenda kuwulira emirembe ogenda kuwulira obukkakkamu naye omuntu ayinza ogaana akakola emirimu 6 naye amazima ge geri guno siguvaako olwakoze eki guno kwenfiira nti kiki nti ndi mutembeeyi atambuza bigere ate bagula gwatali mutembeeyi tebakugulaako gwe omulimu gwo nti wa booda kati ate amaluhu tekitegeeza nti bayinza okuwandiikako gumu bayinza okuwandika amaluhu ne bakuwandika nti ajja kukola ku bwa imaamu ate abuddukeko asiike ku bindaazi n'ekyapati era obudde bwe buba butuuse muganda muwalimu tetukyasaala nti bifuna olwo ajulukuse munoonye omugi omulala olwo eri biyiza eki kikutteyo amaluhu emirimu gyajja okukola oyinza okubanga bakuwandikako emirimu 3 oba 4 oyinza okubanga bakuwandikako gumu aga nti omusajja oyo takaddi wabeera mubusomesa bewasomesa be bafa gwe tofa tokaddiwa oli ku mulimu gwo gwennyini wateeberawo gwe bawandiikako nti ajja kukuba omupiira wali guvaamu agenda akola emirala gwoza singa ffena tetuli bakuba mupiira bigere byotalina bikuluma oba bwokuba enjala zivaamu si mulimu gwo era naye bakuwa pena katiseeka mujabimba kakasa n'omugaa nti egoolo ogirabe omuti guva wannawala ono omuntu guye egoolo tigenda kapera kateeke mugere ayinza bisimillahi rahmani rahimu nakuba waggulu netumugaa twongere emiti waggulu gyoteebe si mulimu gwe ebigere biramu naye tebiriimu mupiira n'ogu omupiira gubeera mu bigere oba mu bwongo byonna netiwaaka eteeka okubanga ki bw'ojja kukubanga nduulu ng'abazannya bagira ki ate ebyo gwe gwokola ki ow'emisinde oyo ye bamuganda ajja kukuba emisi wano kiprote kyali mu poliisi naye nga bagina amaluhu alina omulala gwa misinde bwe yawangula sente zeyafuna bw'ozigatta tezenkana zeyafuna mu phase 1
aliko amaluhu kati beera ku nsinga onoonya omulimu gwe guliwa oba kutegedde genda ng'onoonya omulimu gwo ojja kuguzuula oyo omuyimbi basudde yafubutuka mu kyalo najja kuno ne Pawulo Kafeero nga tetumanyina gye babazaala twawalirizibwa okumanya gye babazaala olw'okubeera baali ku mulimu gwabwe nobuza bamuzaalawa Pawulo Kafeero nagati wafuna biri gye bali abantu nga tuwulira ng'ayogera swadaka kuba ali ku mulimu gwe ate ow'omulimu gwe buli lwagukola gutuulira ddala mu bantu wali nze nalina mukwano gwange nga nnyumira nnyo bamuyitanga mulindwa muwunge mu byamawulire yali musajja naye lumu yagezangako okwagala okuyimba naye nga mu nnyimba ezitanyuma za mulindwa muwunge otegede n'agezaako n'ayimba naye wallahi ng'owulira si mulimu gwe naye atuule ku mawulire Barunabba owuliranga bw'ayogera akutuuse kubanga ali ku muki naye oli ne bw'asomanga Barunabba era omuwuliranga kiye oba kutegedde ne tica yenna nga wakolebwa kuba tica era bakulaba n'omusawo bw'atyo bano abaleka abayejjirita mu bantu obusawo si bwabwe ono gwe bakolera okuyunga abantu akutunulako obutulizi n'agaa nti ojja kuterera nalaakugumyagumye kukakana ng'osamba mupiira oyo gollo w'ensambagere babukubakuba ali ku mulimu gwe gwe ziyingiremu okutekeegi babika omulimu oteekwa okuba n'omulimu wano we tuli kubanga babuuza amaluhu riziki yagifunye nebbanga tulimu wadde ajaali myaka 8 riziki yena egenda kuyita ku ki teriyo gwe bakola kutuula wano amaluhu noonya kyokola ojja kukizuula amaluhu omulimu gwe tugenda mu masomero nga ffenna bakadde baffe batuwadde ebikozesebwa byonna ne omwana agenda okuva mu pepa nga yafunye 7 ku 100 kikini maathi eyo subject esigiki ne bagaa nti ate history alina mu 8 oyo azudde kiki bano abasomesa ne bagaa nti onajja kukola arts onajja kukola sciences lwaki khulika hadisi egamba fakullu muyassaru lima khulika lahu buli muntu yagondezebwa omulimu ogwo gwe bamutondera okukola ki omwana olutula mu kibiina nagaa nti masita nti ebyo nze mbitegedde agenda okusaza nga asinga ne tica khulika lahu ekyo Allah yamutonda kuba alina gyamutwala kuba mu dokita buli ekikaluubirira atali dokita yaga nti nze byensinga okutegeera ekyo buli abantu babanduke katufunye obuzibu nti abantu basoma emirimu nga baguze miki temwana wange njagala abeere musawo ogwo si mulimu gwe era tajja gukola bulungi buli muntu muyassaru lima khulika lahu nze nga nentunuli abasajja nga batikka kasooli ku mmotoka ng'oyinza okulowooza enkyatamuddamu ogenda okulaba nga agandi tegeo tetukole yabanja muyassaru lima khulika ne bajjuza abantu 2 loole kati bateekako miti gy'amasannyalaze tebateekisa byuma bantu muyassaru lima bagenda basatu nga gugenze erereza omulala nigugenze bwegenda yolaba oba ebigere onobizza fakullu muyassaru lima khulika lahu buli kintu khulika lishaiin muyassaru lahu emisumaali buli muntu bamugondeza ensi erimu emirimu naye buli muntu yajja ayina omuki omulimu nze bwompa okufumba omuceere muba temukyalidde era mwenna mubuuza niyafumbye naye naafe agukwateko mujja kubuuza taajuban ani yafumbye empeke nga mubuuliza mu positivity nze mubuuliza mu negativity ani yafoononedde emmere oba okutegedde
teriyo muntu Allah gwe yawa bintu byonna buli muntu Allah yamugondeza ekyokukola wano ya amaluhu oyo malayika ze okitegedde malayika bakusindikidde malayika n'ajja n'omwoyo n'awandika riziki yo ebbanga lyonoomala ne riziki ye neeyita ku kyo n'ojja wano otuule butuuzi nti amuwandikeko omulimu omuntu yenna seeka kye yagambye nabagambye wano nga ndandika seekaani seekadde yagambye atya sivulu nga baseeka naye baseeka mwabagyeko ebyokukola bawuzuuma buwuzuumi tewali gwe baleeta genda ng'atambula wa banne seeka noonya omulimu gwo seeka noonya ki amaluhu bwe weenoonya ennyo nga weebaseeyo ng'ovudde ku dduwa mulimu ki gwe baakuleeta wano okukola edduwa kwe tunaabeera mu covid onoolyaki abantu mu covid lwe bavumbudde emirimu gyabwe andi tuli waka baseeka bayiza okulima bayiza okuba bulooka bulijjo bulijjagandika yarabbi naye simanyi sobola okuba bulooka omutwalo aguyize kati oyo okumuzzaayo akyusa omulimu abasomesa bonna badduse bali bulaaya amasomero somero tugenda gatandika basazizza baana bato basazizza detikiti bali Dubai bakola mirimu bavuddemu covid abayigiriza balaze emirimu gyabwe bw'ojja wano riziki weeri naye ajaali n'ekyokukola ate nazula kyakukola weenoonye mulimu aba ne bagamba washaqiyun am saidun anaaba mubbi oba anaaba biraali oba kitegedde ono nga baga nti shaqiyun wallahi omulimu gwe muyassaru lima khulika lahu ne bwakusokoolamu ssente abantu bonna nga bakulaba tebamugamba nti tozijjaamu kuba ali ku mulimu gwe naakubba nayisire ogenda okunno nsajja tanzibye nti ffe twamulabye yagenze nadda twatidde okukugamba ali ku mulimu gwe omulumbako ki naye mujabi bw'agenda ku mulimu nga sigu gwe nange azisokoolamu agandi omusajja yakuggyemu ssente ne bakuba okusigu gukasa bakuba dduka ono nnyini mulimu nga shaqiyun bamuwanikako shaqiyu mukoma ku nduulu ng'embuzi tagitta ate ne mutamulaba n'agirya bamugondeza ali ku mulimu gwe era ne bwe bamusiba wali wano mukwano gwaffe bamusibanga bwe bamutanga n'asiibula naye nkomawo ekifo kyange kimukigiraki era baba bali awo wiiki 2 ng'akomyewo eddembe lyaliwulirira eri kati gavumenti yavaga nti waliwo bashaqiyo tubakolere ekisulo am saidun anaaba muntu wa mirembe waliyo omuntu awangala mu nsi muno nga tagenzeeko mu kkomera ekireba nedda nga tebamukubidde na ku nduulu naye waliyo enduulu lwevuga ne baga nti alabika mutabani wa mujabi ate nga yeye aya ne mukoma ku ekyo twalinanga mukwano gwaffe kuno nga si mubbi muzibu naye yaga nti banenze sibba ku kyalo kyaffe nga gye bamukola kuba mutawaanya wansi yatuuka ekiseera nga bbisa mundu yatuuka okufa nga engoye ezisinga ewuwe z'abasirikale afiiridde ku mulimu naye aga nti banenze mundeke nkola emirimu bwe mundu abasaagala mweyaliikirire nze sibba kuno kale alhadisi fi babihi min alahadisi kathira agamba nti hadisi eri ku bamalayika naye nga nyingi wafiiha waliyo neene ya imamu muslimu nayo egamba otya anna almalika yaqul malayika nga tennaba kubeera nga kutonda kola ku gwokutonda babuuza ya rabbi soka nebuuza nti ai allah nzize omwoyo gumpadde nguleese mukhallaqatun au ghairi mukhallaqatin ono agenda ku dduniya oba taatuuke n'amugamba ajja agenda ku dduniya naye ajja kufiira ku ddwaliro nga maama wamuzaala ye bali oba tebaliyo
bamukoze yenna malayika ne gandi ekiragiro kikulu katonda mmenyedde muhallaka ebiyungo byonna mbitaddeko naye gairi muhallaka ku nsi talinaako kifu afiira mu ssanya awo oba tawam nkole babiri n'abaana space njiraba hadisi rawahu imam muslim nkole babiri oba omu tolowooza nti muokuba babiri maanyi ga kitaawo tiwaba yagala abalongo jangu nkukyusize abo bafere buli yenna yeetuuma ekintu ekyo aba yeeyingiza mu buyinza bwani ozaala zivaamu jangu mukhallaka ghairi mukhallaka au tawam nteekemu babiri am unsa am zakar bombi bawala oba bombi balenzi oba nkyange muwala mulenzi naga nti oyo yegugenda okuzaala muteekeko ebiyungo bibiri khunsal mushkil muteekeko ekiyungo ky'omusajja n'omukazi n'enseera abe nti nakyo nkisobola bagenda okumuzaala ng'alina ebiyungo bibiri mukazi musajja gwe bakuzaala olina kimu n'olowooza mashallah wera atalaata nti ogayita agamaanyi go kyogero Allah asobola okuteekako ebiyungo by'ensonyi bibiri ekyomusajja n'omukazi ne bakuzaala ensi neyeerolera osalira mu bakyalo n'osalira ne mubaami olwolumu wonna n'ogwayo kiba kibi nnyo gy'oli naafi eyo dizayini ojagala nga mwagala ebingi okwagala ebintu owalidde ebintu byonna nga kitunajja wano olina oyagala kuzaala babiri ali kuno ku nsi yeera atalaata gwe lwaki bakuzaala omu akufera negamba mukazi musajja babiri oba babiri muyinza okuba babiri naye nga buli omulizika ye yanjawulo ku yaki mulimu waswa ne kato nti kato mwavu waswa mugagga naye muwadde obuwangazi bungi ate okusinga obwomugagga ebyo byonna tabuuzibwa la yusalu amma yafal wahum yusalun mujja kubuuzibwa naye tabuuzibwa washaqiyun nam saidun omuntu ono ku nsi anaaba wa mutawaana oba anaaba muntu nibamuteekako nti shaqiyun ajja kuba wa mutawaana au saidun ajja kuba muntu mulungi ne babuuza ma rizqu riziki eyimiridde etya wamal ajalu ajaali eyimiridde etya fayaqdi allahu taala ma yasha allah nagireki nakiyisanga bw'aba ayagadde fakaifa fayaktubu lmalaku kama amarahu llahu malayika yeyina kuwandiika nga bwe baba bikoze eki naye teyeetumiikiriza kuwandiika emala kubuuza fala yugayiru wala yubaddil takyusaamu ate tawanyisaamu n'akatono kyebamugambye oba kutegedde amala kubuuza teyeetumiikiriza nti ono kino ekinyama kankikolemu mukazi oba kankyawuzeemu bibiri nkole omuwala n'omulenzi babeere balongo n'abalongo amala kubuuza okuba omukazi gwakalulu kakukwata owulira bubi abamu tebakikkiriziganya nakyo kye babasalira baagala kuba baki bakazi abakazi baagala kuba baki basajja fala yugayirunna khalqa llah saitaani yezannyawo okwagala okukyusa obutonde allah bwe yakusalirawo nosanga eddenzi nga yeekolanga eggwala agalifu gali kuli oba kutegedde byonna obulamu bwaffe okuba omusajja teyali kyoyisiyo kyali kibuuzo malayika kyeyabuuza allah nkole musajja oba mukazi abantu kati beekanya tebakyayagala kuzaala baana bawala so nga ate baagala okukwana ntadde bawala beereere kyeriyo bazaala balenzi beereere bajja kunoonya bawalabo gwe wowe oyagala okukwana onokwana basajja banno okuwasa esetaani yetubuzaabuza nze nzadde bawala beereere ane baga nti allah awa gwayagala abalenzi abeereere naawe gwayagala abawala abeereere waliwo bawugizaki bawanyisiza ate waliwo gwataweera ddala ne bwaba alina sente z'ensi eno
omubiri mulamu n'enjala basalansale n'okumwa bamuwa mumwi buli kintu akirina naye ne bamumma omwana. Allah n'amuwa eby'ensi eno byonna by'owulira bwe yeesimbawo ayitawo buyisi. Bamuwa akalulu pulezidenti byonna bubiwadde naye amumya omwana n'agamba nti bannaye mubaavu nze nsooka. Kizadde ku mwana sekamjo bwe n'agamba nange ndi mwavu nga ye. Allah yakinkubako. Gwe tokimanyangako n'abaana bugagga aliwo anayina igguka. Olw'okuba abanneyibawe ayina emmotoka. Bakugambye bw'oba oyagala okutegeera nti Allah ayina byakuyinako tunuulira akuli wansi atalina by'oyina. Totunuulira ali waggulu tojja kwebaza. Ono mugagga ayina n'eppiki. Ku mubiri gwe tekuli ono mwavu waffe Ssemujjabi ayina piki ye naye ng'agivugisa mikono giri origino n'amagulu gali origino naye yerabidde nti wali abavugisa emmotoka amagulu nga bataddeko biti. Omwavu waffe yenna ajjudde ssente. Mwana nyagala nti oli mwavu omutwe gwe guki emitwe gye njayavuwala naye abantu bagagga. Amaaso oyina abiri oyogera bulungi amatu gawulira emikono miramu amagulu malamu bakubuuza olina kyokola nti kirina byonna bakuwa byaki nga waliwo abalema abakola nga beegomba mukono gwo naye gwoli awo tolina kyokola olinda mawuledi. Tolabangayo omuntu nga ddala mu butuufu akola emirimu gye naye ng'okugulu kwayina wano jjajja mu tawuni okugulu kwayina si kwa nankana kwa plastic naye omusanga akola kino nakino kino ono mulamu taga nti nze simanyi Allah kyanjagaza agandi ndi mwavu bwe balireeta abaavu nga ddala Allah teyabawa biyungo by'olina bakukuba oba tebakukuba oli geno gandi munkube nali musiro fatarafu bidambihim fasohoka nkabulengane kuba abantu balamu balamba ku biyungo bye temuliiko kiyungo kya speya ayina origino yenna naye gesimanyi Allah kyanjagaza. Tolabangayo bakola naye ng'ebiyungo bye bakozesa by'abantu bantu be baabikola okuyimirira yenkanenkane bamukolera engatto ki empanvu esikeki sayizi gw'oli munsi weeratala togenda olinnya ettaka nga bweyagala oli mwavu ddala toli mwavu waliwo ekizibu mutwe gwe muki gwe mulwadde. Katwale tusabe ekikunsu ky'abamalayika abakola ku mulimu gw'okuteekateeka riziki yaffe nga babuuza mukama waffe ate nga balina ogiwandiika nga buli ali ku nsi gw'olabako essasa bwe bakuweeseza yalina baana naye nga wajja oliko puroguramu tewagwa bugwi wano mu kisulo kyomwana yatuguddeko mu kisulo oba anaayaki wajja olinako ebyokulya n'ebyokunywa n'ebbanga ly'onoomalako n'okuba omusajja n'omukazi siyali kyoyisi ya kitaawo oba nnyoko okuzaala ababiri tegaali maanyi oba kwebaka bulungi okubanga tolina mwana si kikyo kakati tweratalaata tinze nali njagala kuba mukazi olw'okuba olina kasimayiro buuza abasajja abakwanyi b'abakazi oba simayiro yeetunda Allah twebaza Allah atuwadde ekirabo ekyokusoma buli lunaku. Tusaba Allah akkirize okusoma kwaffe kwetusoma naawe akkirize okusomesa kwo kwotusomesa. Nga tugenda mu maaso n'ekitabo kyaffe enzikiriza y'omusiraamu entuufu ekyawandikibwa mukadde waffe Muhammad Quraish Mazinga, Allah musasule mu kisinga okuba ekirungi fi dunya wal akhira. Tuli ku ppeegi 43 akirina amazima agamenyawo obulimba n'obunnanfuusi as-sidq al-munaf bil-kadhib wan-nifaq. Kitegeeza obutalimbisa kigambo ekyo
ne bye kitegeeza kungulu ne mu mutima munda. Omuntu taba musiraamu okutuusa nga akakasirizza ddala nti byonna ebiri mu Qur'an ne ahadith z'omubaka ento mazima gennyini agataliimu kubuusabuusa kwonna. Bw'alimbisaayo ekintu kimu kyokka mu ddiini oluvannyuma lw'okufuna obujulizi nti kya mu ddiini ne bwakkiriza ebisigadde byonna aba mukafiiri ow'ekikolo. Anti aba alimbisizza Allah n'omubaka we. Obumu ku bujulizi bwakakwakkulizo kano kyekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadith eva ku Anas yagamba nti ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harrama Allahu alayhi an-nar. Tewali n'omu ajulira mu mazima nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah nti ne Muhammad mubaka we okuggyako nga Allah yaziiza omuliro ku ye. Hadithi eyogerwa Bukhari ne Muslim. Singa omuntu akirimbisa kungulu ne munda aba mukafiiri ow'olwatu, ate singa akirimbisa munda n'ayolesa okukkiriza kungulu aba mukafiiri omunnanfuusi. Nga ye aba mubi nnyo okusinga eyakirimbisa munda ne kungulu, era ajja kuba ku ntobo y'omuliro wansi w'abakafiiri ab'olwatu. Okukola ibaada ku lwa Allah yekka. Akakwakkulizo ak'omukaaga mu bukwakkulizo bwa la ilaha illa Allah kwe kukakasa nti okusinza kwonna okw'ebigambo, okw'ebikolwa, n'okw'omutima, okw'etteeka, n'okw'ekyeyajagalire seekatatera okuyita kyeyendere, kuteekeddwa kukolerwa ku Allah yekka. Asiirira omuti akaafuwala, asalira essanamu akaafuwala, asalira omusingi enkoko akaafuwala. Omuntu ayinza okusaala ku lw'essanamu n'asaala ku lwakuba bangi tubalaba nti ajjajja ndi bubi aŋŋamba okusaala. Ayeenenyeza seeka ng'abakatiki bwe bejjusiza faaza akaafuwala. Ayeeyaliira kabaka akaafuwala. Yagamba Allah nti a'udhu billahi minash shaitani rajim fad'u Allaha mukhlisina lahu ddiina walau kariha al-kafirun. N'olwekyo musabe Allah ng'eddiini yonna mugikolera ye yekka wadde nga abakafiiri bakitamwa. Omubaka n'agamba mu hadisi eva ku Utbaan bin Malik nti inna Allaha harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allahi. Mazima Allah yaziiza omuliro ku muntu agamba nti la ilaha illa Allah nga mu kukyogera anoonyaamu kusanyusa kyenyi kya Allah yekka. Buli kusinza kwonna Allah kwe yalagira mu Qur'ani oba omubaka we kwe yalagira mu sunna akukolera ekitali Allah akaafuwala. Yagamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim faman kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Suratul Kahf aya 10. Oyo yenna asuubira okusinkana omulezi we akole emirimu emirungi era tekamutandanga n'agatta ku mulezi we mu kumusinza ekintu kyonna. Tujja kukomaawo inshallah. Tusaba Allah atugase ne betuwulira
ate bisobole okukyusa obulamu bwaffe okubujja gye bukulidde ku birowoozo obulowoozo n'okwagala kw'emyoyo gyaffe tukake emyoyo gyaffe yatusaba Allah agikake gibeere nga gitambula n'amazima kubanga si kyangu okukyusa sheekhe naye okumala kusaba Allah akyuse oyo akyusa emitima ya mukalliba alqulubi Allah gw'okyusa emitima egyamanyiire ebitali bituufu sabbiti qalbi ala diinika emitima gikyuse oginywereza awali bwino omutuufu naafi subhanaka allahumma wabihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin